Kibedi ebbanga lyamaze mu Parliament kati myaka 4 n'ekitundu simuwulirangako ng'ayimiridde ku floor Parliament ng'ateeseza Mityana North. Omulundi ogumu gwe namuwulira yaliyo ng'ali mu kubyakkaayanira ttaka lya KCCA. N'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo okubeera nti abantu baffe sirabyewo kubateeseza okutuusa ddoboozi lyabwe ebyo bye baagala. Mwana watu nateekawo ne mu constituency mbadde ntambula nga nateekawo ekizike ennaku zino bazita bizike emitwalo 5 nga njagala omuntu ayimirire ampe olunaku n'essaawa Honorable Kibedi lwe yayimirira mu Parliament n'ateeseza constituency. Ziko kyatambula nali waliwaddeyo aba NUP abateekateeka registrar waffe yagaye talina mafuta ne mugaye ekizike kikaddiidde mu nsawo yange kitwale nakyo kiwummule. Enteekateeka yeyimiridde etya? Okusookera ddala Dr. Gordon Ssematiko Katende nva mu Mityana North. Ndi mwetefutefu omulundi guno wesimbawo ku tikiti ya National Unity Platform. Omwaka ekisanja kino ekiwedde 2021 era nesimbawo ku tikiti ya National Unity Platform Mityana North, naye obuwanguzi bwange ne bubibwa Muhammad Segumire Kibedi era nengenda mu kooti naye kooti ku lwange nesalinkiza ne bagamba obujulizi bwendeese tebumatiza ate era Kibedi nansaba muliyirire okusinziira ku kooti nansaba $438 ate akakiiko k'ebyokulonda nako kuba nawo wabira bombi ne basaba $7,780. N'olwekyo nkakasa andaba era mpulira nti obuwanguzi bwa Mityana North bulina kubanga nali mpanguddeko naye obuwanguzi ne bukwakulibwa era enteekateeka weeri n'abalonzi bennyini obusungu obw'okubbibwa akalulu kaabwe bukyabali ku mutima era beeteefuteefu okulwana nange okukola nti ate ku mulundi guno obuwanguzi bwaffe tebubbibwa kubanga kuli babba akalulu ate ne banziba ne ssente olwawoko akakiiko k'ebyokulonda sinakasasula kuba tukyali mu kkaayana kuba ssente ze baasaba nga ndaba nnyingi nnyo era tuddayo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba okulaba nga kooti etusalirawo ssente entuufu ze nnina okubawa. Dokita okomyewo genavuganya omuntu y'omu gwe wavuganya oli n'awangula gw'ogamba nti yakubba. Essuubi lyennina ery'amaanyi nti National Unity Platform nate era flag oba bendera egenda kuginkwasa era nvuganye n'omuntu y'omu kubanga akamyufu ka NRM kawedde nga Godfrey Kiwanda Subi awanguddwa Segumire n'abeera nga kati era gwirina okwanguyira. Emivuyo gyabadde mu kalulu ka NRM olowooza girina engeri egikosaamu flag bearer waabwe aliwo obudde buno? Emivuyo egyakolebwa mu kalulu ka Mityana North kubanga kentegera obulungi nkakasa nti gikosezza nnyo flag bearer wa NRM olw'ensonga nti abantu abaakubwa emiggo bakiwako bukakafu nti naye kennyini yenyigiramu mu kubakuba emiggo kakati abo tebayinza kudda mabega. Abantu abamu beesanga nga mu regista ya NRM babasangulamu akabonero akalaga nti mu kibiina babagoba kakati abo mbaaniriza eno mu NUP abo abaali mu NRM ate waliwo n'abagenda mu kalulu ako nga ekigendererwa kyabwe wadde ba NUP NRM yakola regista abamu ne balekamu ng'ate bo basaladde eddiiro naye kati si omukisa gwalabika abamu ne bagenda ne beenyigira mu kalulu ako ng'ekigendererwa kyali okunafuya omu ku bo naye nabo mbayita nti bakomewo eka yessaawa okudda eka tulwanyise omulabe waffe omu ow'ekibiina ekyo kya NRM kyetwagala okujja mu buyinza nga ndaba n'enteekateeka y'akalulu yennyini etweraliikiriza kubanga abadde bakubiriza akalulu ka NRM abamu baregistrar abo bennyini ate be baregistrar ba National Electoral Commission. Kati n'olwekyo tulina obweraliikirivu nti empisa ezo embi bayinza okujja nazo mu kalulu kali aka 2025. Dokita, biki by'oyinza okuba ebituli mu nfuga ya Kibedi ekisanja kyabaddewo ekimu bunafu ki obubadde obulowooza? Okusookera ddala memba wa Palamenti omulimu gw'okusooka kwe kuteeseza ekitundu kye. Honorable Kibedi ebbanga lyamaze mu Palamenti kati myaka 4 n'ekitundu simuwulirangako ng'ayimiridde ku floor Parliament ng'ateeseza Mityana North.
omulundi ogumu gwe namuwulira yaliyo ng'ali mu kubyakayanira ttaka lya KCCA. N'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo okubeera nti abantu baffe sirabyewo kubateeseza okutuusa ddoboozi lyabwe ebyo bye baagala. Mwana wattu nateekawo ne mu constituency mbadde ntambula nga nateekawo ekizike ennaku zino bazita bizike emitwalo 5 nga njagala omuntu ayimirire ampe olunaku n'essaawa Honorable Kiberilwe yayimirira mu Parliament n'ateeseza constituency. Eziko kyatambula nali waliwaddeyo aba NUP abateekateeka registrar waffe yagaita alina mafuta ne muga ekizike kikaddiidde mu nsawo yange kitwale nakyo kiwummule. Okay, bwe tugeraageranya ebyobufuzi ebiri Mityana North bwe mwavuganyizangako ne Bakiwanda n'ebiriwo kati olaba nga birongooseemu babyonoonese bwonoonese? Ekituufu kiri nti ebyobufuzi okuva lwe natandika okubeera munnabyabufuzi ne kaakati byonoonekedde ddala kubanga okusooka embeera ey'okubeera nti kufa na kuwona omuntu n'akuba amasasi n'akuba abantu emiggo ne bavumagana ebibadde ebigambo ebisongovu ennyo. Nze ndowooza nti embeera mbi nnyo era singa National Unity Platform teyanguwa kutaasa ggwanga gye tulaga wabi nnyo tugenda kubeera nga Haiti kubanga weesanga obubinja bw'abantu nga bukuba abantu kati nga ttiimu ya Kiwanda bakuba emmotoka y'emiggo ne baddukira ku poliisi nga n'abapoliisi tebalina bwe kibayinza kukola. Kitegeeza waliwo obubinja obusinza ne poliisi amaanyi. Ekyo nno kya bulabe nnyo kyendowooza nti tulina okukirwanako era nga 2026 yensalesale naawe alikyali mu NRM esaawa otegeere nti otudde ku ttabi ate lyotema esaawa yonna naawe ogwa. Dr. oyogeza amaanyi olaga nga kadi ya NUP eyamaze dda okugifuna babiri booli nabo bubakano tobawulira mu kuzito w'oku. Njogeza amaanyi olw'ensonga nti ebisaanizo NUP bye yeetaaga okugiwangulira mu Mityana North bendaba benneesimbyewo nabo nze mbibasinza. Okusooka NUP eyagala omuntu ali reliable nkakasa nti okuva lwe nayingira ekibiina kino kuba okusooka nze nali musajja wa NRM nnyo nnyo nga bw'owulira kuba ne constitution ya NRM nze omu ku baatuula nga tugibaga. N'olwekyo mu NRM nali sibuusibwa ate era ne mu NUP kati salasala eddiiro najjira ddala era nwanirira ekibiina kyange kyogerera buli wembeera tekinkwasa nsonyi kukyogererako. Nina ebintu bingi nnyo byenkoze ebiwagira ekibiina naddala mu Mityana North. Nina byenkozeeko kuba baagala alina capacity oba alina obusobozi obwogerera ekibiina mbulina, obusobozi obukola ebiyamba ekibiina kyange nabwo mbulina. Ndaze n'obusobozi bwensobodde okusasula nseegumire n'okumalako mu kkooti nga si kyangu okubeera ng'oli mu kkooti ate no mu politics bagita nursing the constituency ng'okola byombi si kyangu nnyo oteeka okuba nga oli musajja mukumu nga nze. N'olwekyo ndowooza tewaliwo kituli kibiina kyange kisobola kundabamu obutampa kaadi bwe buba buyigirize bonna abeesimbyewo nange mbubasinza bwe buba bukugu nokulwa mu byabufuzi oba experience nabyo mbibasinza. N'olwekyo ne bwe kuba kukola ku ground nina bingi bye nakola byenkyakola nebyensuubiza okukola ate ng'abatuuze babyagala. Akasembereyo ddala protest vote ekyatuumwa akalulu ke tugendamu aka 2026 enteekateeka yeeri etya Mityana North? Protest vote bagitandikako dda mu Mityana nga twatandikira mu kwewandiisa nkakasa abavubuka bangi nnyo era nakolawo ne public address system ebadde etambula ng'etuuka buli LC at least okutaka wansi wa mirundi 2 buli mwezi okujjuza abantu okwewandiisa okubeera nti mu register gye bali kuba toyinza kuvotinga nga mu register toliyo. Ekyokubiri okubakubiriza n'okubategeeza birungi ki ebiriwo wakati wa NUP n'ebibiina ebirala. Ogwo omulimu nagwo ngukoze nnyo kati kwe kukanoonya kati ate n'okubakubiriza okubeera nti baali beewandiisiza essaawa y'okukalonda nayo bwetuuka babeere nga nabo bajja kukalonda. Ate okukakuuma nyongera okubasomesa engeri gye babbamu akalulu kuba tebakabba ssaawa eri esembayo yokka kuba twafuna experience ne bwe twali mu kalulu kwa Honorable Nalukoola nti obukodyo bungi nange n'obulala bwe nayongera okuyiga nga tuli mu kalulu ka Nalukoola nti ewaffe ngenze mbatendeka nti essaawa eno egenda okutuuka ey'akalulu nga n'okukakuuma nakwo
bamanyi enkuuma y'akalulu ate nga bannange besimbye nange tebakuumanga na kalulu tebesimbangako kale kizibu nnyo okuddira omuntu eyali akuumye kalulu n'ogamba nti ate oba oli atalina experience yona yakuuma ate naddala ng'odiringa n'omubbi amanyiddwa nti mubbi wa kalulu nsegumire. Dr. Fasigo inayo obako obwenkizo bwonsindikira abantu b'Emityana. Abantu b'Emityana bwe bagamba nti nga batunuulira kalulu kano protest vote basooke bamanye nti balina okulondawo ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu kubanga bwatali naffe tuba tutawaanira bwereere tubeere nga ne bakansalazi chairman bonna tulonde aba NUP tugumize ekibiina kyaffe tulyoke tufune Uganda empya. Wazimbe eggaali naawe zizimba be bagenda okukola ngenda mbasomesa. Okay.